wano mu Buganda omuntu gyakoma okugaggawala gy'aviira ettaka. Nkiddemu mu Buganda ekimu ku bizibu bye tulina okusalira amagezi kwe kusitopinga abagaggawala nga gye bakoma okugaggawala gye bakoma okuviira ettaka. Omuzungu kyayita distancing themselves. Abo boosanga mu 5 ku 100 togamba nti eka tebalinayo ttaka. Obugagga bwe bubaguza ziri 5 ku 100 naye nga ate balina eka 10. Mukyalo tebabeereka. Obwo bugagga mugagga yayogera bw'atyo. Gambye nti ekizibu kye tulina kati terinsa esobola kulaakulanira ku ekyo. Kati olumalo ate n'obugagga bwe tulina bwa kaashi. Obugagga obw'ensibo buli mu ttaka. Kati obwa kaashi butubuzaabuza. Gundi mugagga ngo mujayo akavanga takubwetaano wano. Mu Buganda omuntu gyakoma okufuna essente nnyingi gy'aviira eky'obugagga. Eky'obugagga y'ettaka. Kati sente nyingi ye kaashi. Sente ezo tezirina lunaku lulamba bwe ziba zaagambye genda lusobola kuziremesa kuggwaawo n'essaawa tewera. Kakati kyova olaba nga 5 ku 100 zitunda nnyo olwaleero. Enajjeera, Emaya, Buziga, okusinga yiika y'eggomba. Ekyo disaster. Wala. Yiika y'eggomba katugambe egula emiliyoni 10. Mulimu 5 ku 18. Ebbunga 5 ku 10 egula miliyoni 3. Naye senga ffenna tutunda. Kati njagala mugende mwetegereze waliwo bye twejjako bitwenyako bivuga nti Abaganda tulina sente. Mulaba abaguzi 5 ku 10 ebbunga, mulaba abaguzi 5 ku 10 mu Maya, mulaba abagula 5 ku 10 enajjeera. Abaganda tuli 60%. Bano bannaffe aba Western betuga nti bannange basajja ba kitalo nnyo era bandoza babi nnyo. Kati genda kubagula eka 10, eka 2, eka 3 bali 60%. Naye nkugambye nti sente ezigula 5 ku 10 ziba nyingi ebbunga kulweggaba eno zigula eka 10 eggomba. Nga byombi mbitadde wali owaawa n'agenda ku 5 ku 10. Kakati ebyo bye bitufudde emomboze balunkupe kubanga omulimu gwe tusinga okukola gwe tusomeddeko bajjajjaffe gwe bawasizaako abakyala bonna be baagala amannya ago agaliwo olwaleero nga gatuumwa nguudo ogw'okulima ffe bazzukulu baabwe tulowooza tulina ekyamagezi ennyo ekiguleka kye tubasinga ne tuguleka. Kati eyo gye tulina okusookera okudda. Nze mpise mu butawuni bwonna obutawuni awo ndowooza wensanze olwaniko lubadde lwa kasooli. Omanyi lwaki ttawuni z'ewaffe wano tezikula? Kati ewaffe ntegeeza Gomba, ntegeeza Butambala. Kati twongereko ne Busujju. Gwe mu Butambala oyitamu ng'ogenda e Buddu. Gomba oyinza okuba toyitamu naye ogenda kunnyambako. Tawuni ki gy'owulira ennene ennyo era gyoga nti wano tuyimirire wa e Butambala dakiika 3 okyali ku ekyo kirowooza naye ng'ate Kinyana Mpini ne bwoba tojjanga era senga ogiwulira. Kakati tawuni ekizigaana okukula tawuni eteeka okuba collection point ya product gye muproducinga. Buli kitundu ekitalina product nene gye kiproducinga tekisobola kukula. Trading center z'omu Butambala zaakulanga ng'emmwanyi erina collection points nti mu seasoning eno ereeta n'abatajjanga abagagga abazze ogigula abakozi abazze okukola bonna basinkana mu ssente. Nabeera ng'emateete Sembabule Mawogola naye nga mu seasoni y'emmwanyi buno obupiki buno obwa kyenvu obumyufu obwo bwalinga bwana mu 5 mwanyi z'abala obwo ne bukyenda nga buva Luweero. Abeeruweero bazze bateekwa kubanga seasoni ekoze eki kati balina okulya balina okunywa balina okusula balina okupangisa sito ezo zonna ssente kubanga wateekwa okubaawo major collection point bonna be basinkana. Omuceere we gutuukeyo nabbawuya tuyinga palisa kati ekitundu nga tekirinaamu collection point. Naye ebyo byonna mbyogera njagala kubabuuza nti emmwanyi bwe tugirima ne tufa nedda
ng'okusinga kulinnya nnyonyi kugenda bweru abantu abatulaba mbadde n'abantu bonna n'abasuubula China n'abasuubula bwe tutula ne tubalaŋŋana mbasinga okufissa bansinga ssente mu nsawo omanyi byanjawulo omusajja akwata obukadde 10 sikategedde bwe tubala abantu bwe tubala ssente ze tujja mu mwanyi nabo ne bambalira ku linnya ennyonyi ze bajjayo ze bakola mbasinza okufissa bansinza ssente za mu nsawo ennyonyi asasula miliyoni 10 ze sizirina n'agenda byagula n'abiguza miliyoni 2 ezo si za 3 ezo sizirina kakati najja wano ng'akutte miliyoni 3 n'afuna miliyoni 3 nze nga nina 7 ani abasinze kiwataddemu yafisiza 7 yataddemu 3 bofisiza mukaaga kale mu nsawo yansinzaamu ssente musinza kufissa omusinza kufissa abantu ba wano tujjemu omanyi obugagga n'obwavu mpisa era gavumenti zaffe zino ng'eno eya Uganda gye zikomye okubanga tezikwasisa mpisa gye tugenda okubanga tuli baavu kimwanyi kirabika bulungi kino nange kindeesa akasajja ku mutima ngamba yiba okujjako nga walodinzeeko kasajja osobola okafulodi kimwanyi kirabika bulungi kino ngamba batuwuliriza tewaliyo muntu mwavu okujjako empisa z'ekyavu empisa nga zenjavu empisa nga za kyavu empisa zetulodinga ze zitufuula abaavu empisa zisobola okubeeza ekigagga obeeza obwavu kakati gwe nkugambye nti ze bwenteeka akadde kamu mu nnimiro nfunamu obukadde 7 gw'oteeka 3 mu transit n'ofuna 3 mu 3 oba toyagala ssente ng'oyagala nnyonyi oba toyagala Uganda ng'oyagala kgendako China kuibyo ino okolona kechi kati empisa zizitwawula nze nenfuna 6 n'ofuna 3 empisa lula ku discipline si kufukamira kubuuze mulimu n'ebirala bingi gwe wammwe sigamba gwe passe bukyanga wavaayo n'ofuna omulimu mu Kampala oddayo ddi ogaye nti sajja bwanyongeza ssente abadde kakadde nenfuna 2 wano wensimba emwanyi mu kuziika kwa Byanyimbe mu kuziika tutuuka ku 7 kitundu ng'omwawula atandise okusaba okuziika kwa 8 bwe kuggwa ne twebakamu n'ovaayo mulumbe tutuuka ku 6 ku Lwokutaano ekiro enkeera ku kusaako omusiko oba okyebase awo batandikira okusaba wooviirayo olumala okugabula n'osiibula kyokka odduka eka 10 kitaawo ne jjajjawo ze baaleka ogenze ku 5 ku 10 olowooza nti gwe mugezi obwavu mpisa lwazinaaba eyo discipline tetugirina olwaleero genda ku luguudo lw'e Masaka pima Lwakutaano gende ku 8 olabe ejjaamu akwata nga badde ewaabwe yimirira buli motoka maayika 6 emabega waliyo baasi ejjudde ekayabwe waliwo abagirinze bayomba buyombi atuyiseeko ate twamukubidde omwavu agenda owa Mpenkoni owa baasi agenda alina 2 mayiro ziri 3 8 tetudda mpisa bali baamanya ennono yaabwe tupulaningira okufokusinga okubeerawo era buli family tubuulira mu Buganda tupulaningira gamba nti tutya entalo zonna ez'okutaasa ettaka Omuganda alwana nga ttaka lyakijja ne batunda batte ettaka lyaffe kwe tuziika ayagala litunda teryaga nti kwe tusobola okukolera kadde mwako tupulaningira nnyo okufa okusinga okubaawo era entalo za family nga zibadde zirwanirira ttaka zibeera ku eryo kuba baziika teryalwana kufiirawo nti ku ttaka okubadde ekiika zaffe ez'emmwanyi okubadde kasuka tudde ate mwaziteekako ddi family kino kankyogere family omuntu bw'afa abadde agikulira taata jjajja afudde mu Buganda zituula kugabana bintu mugende mu Company Act gundi article bw'oba mukola articles of association endagaano ebeezaawo company dissolution ye article esembayo ye nnyinga esembayo nti bwe tuli batulemereddwa tulyawukana bwe tuti company nekola ki ne bagabana ebintu company nevaawo mu Buganda family nyinga esooka yakugabana bintu olwo mulyoke mubeerewo egisembayo wano kyetusoosa bw'olabanga company board meeting etudde okugenda nga basoma dissolution act dissolution article omanya nti esaanawo batudde kugabana
kati wano we tutuula okugabana nga tuziise leero ne tutuula okugabana family ebe esaanawo era ekiddirira meeting eyenkere yali badde okwekumaakuma tutandikiddewa eba yakusala mu ttaka mugabane esaanewo awo muba mubikudde dissolution ennyingo y'okusaanawo abatulaba bannange wano mu Buganda balina family buli lwe mutuulanga mu meeting nga mugenda kugabana bintu bya mugenzi ttaka nteeze mbizize mwanyize nkokoze muba mu family mujiggala era temutawanyanga bantu jate mukomewo family ya gundi ebayitenga mwe mwagabana ebintu mutuyita kukola ki muyitaani temuyitanga era buli omu akwatagage ate mba mukyali ba Luganda kibadde kibagatta mu bigabanye company kastemala okugenda n'ebikula dissolution article enyingo ya dissolution manager abatakyaliwo executive director biba biweddewo board chairman biba biwedde kati mmwe abasika simanya mutudde mu lukiiko mugabana ebintu tebaddamu kuyita taata tebaddamu kuyita senga wasikira senga biwedde family obo gigadde nafa abantu abatuuze abataka ab'emikwana b'ekyalo ye family tebalina kuddamu kuyita yaggalawo mutuulenga kulaba nga muconsolidating consolidation kiki okukuŋŋaanya ebintu by'omugenzi mulabe okuza obumu okuwumbawumba ensonga yaleka ettaka egindi n'egindi bwe tuligatta ziri eka 8 tusobola kukolerako kinti egindi wadde ebitooke eno tusobola okuteekayo embuzi ani aleese eki seyazi tuzikwataganyiza tutya balooya we bali naye abantu tebamanyi kulaba looya mu kooti bagendayo oluvannyuma nnyo ng'eyatwala eka 2 bwakubya 3 so kubanga tutuula ku dissolvinga family wano mu Buganda nyingi over 90% ziri dissolved naye tezimanyi tebamanyi buli yatuula mu meeting ey'okugabana family eba yaggwawo era kyovulaba ebiddirira entalo ziba nyingi akantu aka oli amugenda okugabana ng'ejjambi yagisoosese wansi wano n'ataazaalibwa kuno asobola okufuna waziikibwa naye abantu balwanirira ddo ekijja kyaffe akitunda atya nga yakulaga nti kyekikulu gwe mbulirayo abantu 3 abaafa nga mirambo giri ku kkubo tewali naye omanye entalo kijja kyaffe akitunda atya ne bwakitunda gwe sigaza nte faamu yante gwe funawo okolera obimale atunde ebiddako bibye omulambo guba gwa gavumenti naye tuteekamu obudde bungi okugulabira we gunaagenda ezo z'empisa ezitwavuwaza obwavu mpisa n'obugagga mpisa n'omuntu nga batta asobola okuba ne ssente n'omulanga empisa za kyavu nnyo oba okubanga mwavu ng'empisa za kigagga nnyo bebayita abafuta alina ssente naye ng'empisa za kyavu obufuta nakyo mpisa naye ate nze n'obwavu mbwawulamu abantu bangi beeyita abaavu nga si baavu mwe mulina entondo temwagala kugambwako omuntu atalina kyakola omuntu atalina kyatunda mu lukiiko lw'abaavu bwe mulabamu nga ngenzeeyo nange ndi mwavu either mugobamu obwanzi okwegoba atalina kyatunda talina kyatunda tukaaba tutya ssente naye ng'akaaba ayagala kubba zaffe omulala talinawo nawe agwalidde kutuula talina kyalina talina siganda alinayo kalimo siganda alinayo kataka kanyongereko nga si mulwadde kuba ekyobulema oba mukadde ebyo bisobola omukadde omulwadde asobola okubulwa kyakola kyatunda naye omulema naye teyeekwasa obulema obulema osobola okuba n'amaanyi ate nakugambye nti sitoowa ya buli kyolaba ekifulumye ku nsi kiri wano mpozi omutwe nga gwe mulema oyo aba mulwadde oyo aba mulwadde bagiyita mental illness omulema gaba magulu oba mikono taba mulwadde ow'omutwe aba omulwadde eyo mental illness aba mulwadde ddala